Leero luyingidde olunaku olw'okubiri nga abasawo bali mu kutendekebwa beddimye okutuusa nga gavumenti ebasasudde emyezi 2 gye babanja. Bano okwongera okuteeka omuzinzi mu nsonga zaabwe, abakulembeze baabwe basisinkanye n'akakiiko ka palamenti ak'ebyobulamu. So we are very disappointed that we have not been actually given priority. Like the chair said at the beginning of this meeting, our input is valued, but the Ministry of Health continuously shows us that we are useless. Why hasn't the money been paid? It's not the first time. We've had this over and over again. Why does Ministry of Finance release money to Ministry of Health for interns, allowances, and they sit in their accounts? Are they earning an interest or something else? This is a serious issue. Fe twakolera internship nga tubeera ku malwaliro. Kati basaswa kubeera ku malwaliro bava mu misoso gya byalo. Bano abeerawo bati. Okulaba nti no ba interns tulina okubawa ssente zaabwe. In fact, they should be the first port of call okubasasula kubanga abo beba engine za amalwaliro. Interns and senior house officers, we cannot delay their salaries. They are the pistons of the healthcare system. Mu ngeri y'emu bano baagala palamenti eyingire mu ky'emisala gyabwe okubanga gyawukana nnyo wadde ng'omukulembeze w'eggwanga yalagira bonna bongezebwe. Kubanga tetwagala ate tukomewo ate mu lento bantana zibalokola ki bastrike kwa ibya government mubimanyi bavu wano ne boogera birala ate ogenda okujira abate bakola birala. President w'eggwanga president atwala eggwanga directinga guno twala July, August, September, October, November president kayagedde anatufuga. Akulira akakiiko kano Dr. Charles Ayume asabye abasawo bano baddeyo ku mirimu gyabwe ng'ensonga zaabwe bwezikolwako. Kyokka kino abasawo bano bakiganye. Tubagambye baddeyo bakole. Then tugenda kutula wansi na akakiiko k'ebintu by'obulamu ne Ministry of Finance tulabe how can these people be paid. Strike ejja kubeera ku paka nga government evuddeyo n'egamba ensonga zaffe genda zikolako bweti. So strike ekyaliwo. Ye Minisita omubeezi ow'ebyobulamu Margaret Muhanga akakasizza nga bano bwe basasuddwa. The interns have been paid to date and there is nothing that is left to be paid to them and the strike was called off. Naye tukyali mu strike, tukyali mu KDM kubanga ensonga ezatwala mu strike eno teyali nsonga yokka ssente kulwawo wabula kwaliko n'ensonga eya discrepancies ey'okusosola mu ngeri gye batusasulamu era nga ne ssente zino zebaweereza sizezo zirina okuweebwa intern omunansi ne intern owa pharmacy ne intern o midwife. Sente zafunye size zateekeddwa okufuna alina kufuna kitundu kyoyo senior we wabula sente zebamuwadde size alina okufuna. Tusaba nene ensonga ministry egikoleko awo tujja kuddayo tukole naye ng'essaawa eno tukyali mu KDM kaffe. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.